Programu Abanoonya ekwatagana mitima gy'abantu okubafunira ababeezi. Ensonga lwaki ne ku mulundi guno tukomyewo nate mubeere nti tuzuula oba waliwo omutima gw'omuntu ogunaazuula omubeezi waagwo. Jjukira nti programu eno ebatusooka bannaffe aba Ram Soda ne Bank of Africa. Gwe munnange ali eyo tulokkalire. Oyagala wa myaka emeka? Njagala omukazi ow'emyaka 35 n'45. Mbadde saagala mwami alina mukyala. Kati Florence, muli owulira oyagala musajja ali atya? Bayagala omusajja nga muwanvu nnyo nga yazimba. Mazima yentinda zibuje yezinagameneka nayiruno lwandi banyeze nga fude. Mazima yenjegele zimu tezimalaga kutuka nayiruno lwandi kutuse nga fude nze. Agange bamuta Sekagya mati kusangibwa Bulenga mu Kikaaya. Emyaka 23 ekindese ku Bukedde TV noonya omukyala ng'alina ku ssente. Ku myaka gy'olina okola mulimu ki? Omulimu mbadde sirina mulimu naye nga omulimu gwe ntera okukola gwe guno gw'okufumba catering. Gwe mulimu gwakugukamu? Gwe mulimu gwe nina. Kati omukyalo n'omubeezaawo otya nga tukola? Tugenda kubeera nga wenjogeddeko nga wagenda okubeera ne ssente. Oyagala wa myaka emeka? Njagala omukazi ow'emyaka 35 n'45 oba 42. Kiyinza kuwulikika kitya nga olina omukazi akusinga obukulu obanga akusinza emyaka nga 10? Tekijja kumpuliza bubi era n'ekirala si buli omuntu ogenda mugamba nti omukazi wange alina emyaka 34. Nenze okuva edda nga ndaba bajjajjaffe bakitwala okuba nti omusajja gw'olina okuyimirizaawo amaka n'okubeezaawo omukazi gw'oba owasizza. Nanti kati nze ngenza okulaba nga ndaba sinaawe nnyinza kweyimirizaawo, so omukazi alina ssente ayinza okunyimirizaawo nembeera nga mbaako kyenkola. Wandyagadde mutandikire ku kisinga oba omufunye? Kyetwandiyagadde okutandikirako ge mapenzi. Era sandiyagadde agambe nti nno tuyinza okutandikira kirala. Nsobola omuwa ku magezi gonna ne mugamba nti nno tutandikire ku nsonga bweti ne bweti. By'ebyomusaayi nga tobikoonyeeko? Eby'omusaayi byo madde era ndiwo madde wetugirira mu maaso balina bikoonako naye nga konsazo ekirimi nange kenyini tusooka genda mu musaayi ne twekebeza ne mutwala ne mu bazadde bange n'atuukayo naye n'atwala mu mubabe. Naye byobisaanyizo ki by'otunuulidde byalina okuba nabyo? Byobisaanyizo byentunuulidde ebyokuba naye kwe kubanga njagala omuntu atagenda kunjuza, atagenda kubanga nejjusa lwaki namufumbi. Gye wasookerayo waali watya? Gye nasookera nze obedde sibeeranga kubanga kubeera obwentyo nti noonya omuntu omulala
naye sifumbirwanga nako oba siwasanga nako. Ekyogamba ebintu bitandika butandisi naye era nga wenkuze mbiraba ne wenkuze nga ndaba abalina abakyala baabwe mbalaba n'omukwano gwe baba balina nabo mbalaba. Kati abakwetaaze bakufunye bati? Abanneetaaze basobola okunfunira ku layini yange eri 075 8 23 61 52 agibaddiremu eri 075 8 23 61 52 gibaddiremu eri 075 8 23 61 52. ye endabika y'omukazi erina kubeera eti? Endabika y'omukazi njagala omukyala nga mulungi nga munenenene naye nga mweru. Mbadde saagala mwami alina mukyala. Kati Florence, muli owulira oyagala musajja ali atya? Bw'ayagala omusajja nga muwanvu nnyo nga yazimba. Okuva munakufuna omutima nagalawo baby nga teri alikulawo okujjako gwe mazima nalayira kabelubale talinju yanze amakanda gennasimba mama teryanyenya teriba okuva lwenazula tigwasinga abokabanoge baby baleke bulabi mukwano tobana kutya zebatezeteza obumasu ne butankwata kubanga nekumira gwe. Amannya gange nze Nakintu Shaluah, ndi Wango, mama wange Wambogo, ndi Muganda, banzala Luweero, n'emyaka 28. Nasomako paka senior 6 naye seeyongerayo olwa physical. Nazalako abaana 2 naye sinza abalabirira. Nze wano ku Bukedde TV okunoonya omwami gwe njagala omwami ng'ali bino wammanga. Njagala omwami omusiraamu ate ng'atya Allah naye mbadde saagala mwami alina mukyala. Sifuddeeyo oba wanampasana wenamala oba naye banawasasima naye nze essaawa zino mba saagala alina mukyala naye nga sijja mufaako okusinzira ku gyali edditu yeyongera mu maaso naye nga nze saagala alina naye nga siri muganda kuwasa olw'obusobozi bwe. Kati bw'oyagala wotwala munange nakutamira bwengedale. Ye omusajja alina kuba wa myaka emeka? Omusajja kuva ku myaka 35 paka 40 kwenkoma. Kakati ye omusajja anaamanya atya nti we omuntu gw'ayagala okwewangulira ddala oyina ebisaanyizo by'ayagala? Ebisaanyizo gaki? Olw'okwebikawo nti siri mubi. Ekyo nkimanyi siri mubi era ajja kundaba siri mubi n'akamu. Kyo nkimanyi. Anaakakasiza ku ki? Alina okundaba kuba siri bubi kyo kimanyi tebampumangako bubi. Era okwambala sibikka bubi. Ekyo takitya. Kyajje nga amanyi omuntu ayambadde yeebikiridde si mubi n'akamu. Muli kati owulira weewulirako okinga ggwe? Sirina kyewulirako ky'amaanyi naye kyemmanyi nina eddiini kale siremera nnyo ku nsonga siri nnyo
kireka siringa abakyala bakubanga sirina wasiwasi kale bwoba n'eddiini buli kimu mu mutima okyekkakanya gwe nga gwe toyinza biremerako nti ate bino ng'ate bino kyobalaba nange njagala oyo alina eddiini ng'atya Allah kuba aba agenda okukola ekintu kale oluusi nga jjukirayo badiisemu ng'agamba kino kibi kankireke ekitaliko akola buli kimu nga bw'ayagala nakutamira bwengeda ondi muli mu busomyo beibe ate n'ekirala njagala omwami agenda osooka okubeera my best friend nga tugenda sooka beera ba mukwano omanyi best friend ng'olina best friend we nga kyetuliko nga mukwano gwange nange nga ndi mukwano gwe wabula saagala bino agenda okujja alo Shaluah oluwajangu njagala agenda obeera my best friend first nga mukwano gwange nga nange ndi mukwano gwe nnyo kyetugenda okusookerako kiriba kiki ekirindesa omulungi mpozi nga njaga abalala padopado mukanula amaso situnula mabega olwo kiyinza kutwala bbanga ki okumwetegereza kisinziira kubanga era omuntu kati buli muntu omanya kyali okusinziira ku bye munyumya kankasi toyinza kunyumya na muntu nfunda ziwera n'otamanya ono waayimiridde n'otamanya ndowooza ze oba oyawudde wotwana munange nakutamira bwengeda olina abaana babiri bo wabazaala otya abaana bonna bazaala nti ensonga gambye saagala mwami alina omwami kati kale yali era byali byasomera nga omanyi nali nkyasoma nga nkyali mu bazadde nanimba talina mukyala talina eka ne bampaayo naye ate ngenda otuuka ewuwe nga si byangu abakyala alina 3 ate nga bakulu nga nze ndi muto ne bitanyumira neka ne bansemba ne baŋŋamba bwe toyinza kumalako nabyo byampitirirako naye nga nange siwe nali njagala nakutamira bwengeda kakati Nakintu singa omusajja omusiŋŋaana nga alina abaana ensonga eri etyeyo ekyabaana sikirina musitaani newaba alina abameka kasaba nga talina baana bakulu baana njagala bamaala abato saizi gyensobola abatali bakulu kuba kyo sikirina musitaani era sikirina mbuzi sirina mutima mubi kubaana kuba njagala nnyo abaana era ekyo kyabalekawo nabeera nga ali seefu ansubire ddala nga maama waabwe kuba ndi musiraamu era nange nakuleka bamama bange tebabonyabonya abaana b'abannaabwe naye ate okusinziira ku ddiini gy'osoma egamba bana kituufu era eddiini egamba bana era nkikiirizaamu naye nze essaawa zino njagala atayina yeyeka mulongo wange ampita dadina mize ki kye tusobola kugumiikiriza mu mukwano oba mu bufumbo ekisinga okuntabula engeri gye simanyi kulimba nange saagala muntu annimba okunnimba n'omuze ogw'obwenzi byebisinga okuntabula sikolagana nabyo bintabulira ddala ebyo kati bw'oyagala wotwana munange kakati Nakintu muli owulira oyagala musajja alina bisaanyizo ki omusajja gwenjagala ngambye nti saagala ekisooka saagala musajja mumpi kuba nange siri mumpi newaffe teri mumpi era saagala mumpi saagala musajja alina bizibu njagala omusajja kale nga alina ezibu kimu ayagala mukyala n'ekirala wakiri kubanga alowoozezza nnyo alowooze ku ssente naye nga talina gazibu gamwetuumyeko saagala wa bizibu bingi kuba nange sirina zibu n'ekimu era sikirina mu bye watwala ebyange n'omutima wagutwala ondi muli mu busomyo beibe mu mutima mundeyo kati bw'oyagala kati abakwetaaze bakufunye bati abanneetaaze bandinfunye ku ssimu yange eyawa riidi 0706 20 37 02 agibaddiremu 0706 20 37 02
kati bw'oyagala wotwala munange akutamira bwenge bwenge. Kiki ky'olabye ku bannaffe abo munaabaamu owuwo? Katukomewo ekibuuzo ekyo tukiddemu.